ku ntiko eya Uganda Premier League ezemu okuzimba olwaleero n'omupiira wakati wa Wakiso Giants ng'ettunka ne Gadafi FC. Gadafi FC badde kyaza omupiira guno ku kisaawe ekya Gadafi Arena Jinja era gugenza okumekerezebwa ng'abagenyi ba Wakiso Giants be baguwangudde ku ggoolo emu ku bwereere. And of course a goal! What a powerful strike from Hassan Senyonjo. Ggoolo ya Wakiso Giants eteebeddwa Hassan Senyonjo era ng'etutte ttiimu eno ku bubonero 13 okuva mu mipiira 13. Ate ttiimu ya Natete Market esitukidde bwanantamegga bw'empaka za Rahome Fuge Cup ezimaze akabanga zanyibwa e Natete ne Busega. Eno okutuuka ku kino yakubina Bisasiro Zone kuzannya lw'akamalirizo ku ggoolo 2 ku bwereere ku kisaawe ekya Kaale Natete. Rehema Fugo omutegesi w'empaka zino agamba empaka zino zitambudde bulungi era basobodde okufunamu abazanyi be bagenda okukozesa mu ttiimu zaabwe ez'enjawulo. Nateekateeka empaka zino nga nteekateeka Mmeruka 2 Busega Natete okwongera okugatta abantu baffe ab'omu Lubaga, okwongera okwidentifying ebitone ebiri mu bantu baffe, okwongera okuteekateeka abavubuka n'okwongera okubaagazisa n'okuzuula ebitone byabwe ebibalimu, okugyayo abavubuka eno wansi ababadde tebamanyiddwa mu kusamba mupiira nabo ne balabikako eri eggwanga, ne balabikako eri abasazi b'empaka ab'amaanyi. Tukimanyi bulungi bassebo ne bannyabo nti mu nsi yaffe Uganda waliwo ebbula ly'emirimu mu nsi. Abavubuka bangi bamala okusoma naye nga tebalina kyakukola. Kale nno omuntu we yeetaba emizannyo asobola okufuna emirimu gy'asobola okukola. Twagala okwebaza Hajati olw'okuteekateeka obulungi abavubuka n'okubeera nti asobola okubafunira emirimu gye bayinza okukola oba olyawo nga bakuze. Natete Market abangudde empaka z'omwaka guno baweereddwa ebirabo okuli ente, ekikopo n'emidaali kw'ossa n'omujoozi. Ate bannabya